eniye program yo Leesoni Wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Leesoni Wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi atula ku 3ABN antwala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nnyo okubanga oli wamu naffe mu program Leesoni Wiiki eno wetuyigira Bayibuli ne twongera okutebenkera mu Kristo. Tukujjukiza nti wetuyigira ku bigere bya Kristo byokka. Yesu ye musomesa waffe ate omwoyo we yatuluŋŋamya okusobola okuba nga tuggumira mu kigambo kye. Ndi wano ne ttiimu yange ey'abasajja ba Katonda abalina essuubi eddamu ery'obulamu obutaggwaawo. Ku luuyi olusookera ddala nina musumba wange musumba Kimbugwe Yobu asumba abayizi bannamakerere. Ate wakati wano ninawo muganda wange Mwami Miro. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Atukyaliddeko okulaba nga twogera okutaanya Leesoni Wiiki eno. Nange munnange mbadde nerabidde okutegeeza nti nze Yonasaani Matofu Munnagomba ate nga mpangalire mu ssaza lya Ssaabasajja erisinga okuba eriganzi ery'e Buddu. Tuzze ku Leesoni namba 9 nga tugenda kutunuulira Yesu Ssaddaaka etuukiridde. Naye nga tetunagenda mu maaso bakadde bange mubuuze ku mulabi waffe. Njagala okubaanirizaako, njagala okubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebala awakuumye, Mukama yeebala akukuumye, n'akuwa obulamu, n'akuwa ekiseera kino okutuula awo okuyiga naffe Leesoni ya wiiki eno. Nsaba Mukama akuwa omukisa, tufune kakalaamu oba oli awo yite ne banno tuyigire wamu Leesoni eno, Mukama alyoke atuwa omukisa. Nange njagala okubabuuzaako n'okubayaniriza mu kuyiga kuno ffenna tuyigire wamu era erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Weewaawo ssebo tuyaniriza tuweerewo n'essaala tulyoke nga tubeere nga tutandika ssebo. Kale katweteeketeeka olw'okusaba. Mukama omulungi tukwebaza ku lw'ebyo byonna by'otuyisizaamu mu wiiki eno ate n'otulabisa n'omukisa okulabikako mu maaso go wano okuyiga n'abooluganda ekyawandiikibwa ne Leesoni eno. Tukusaba otukulemberemu mu byonna era oteeka ekigambo kyo ku lulimi lwaffe kwe kusaba kwaffe okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ssebo weebale nnyo ebali eddala. N'omulabi waffe tukwebaza kubanga osiimye tutambule ffenna nga tugenda kuba tutunuulira Yesu Kristo Ssaddaaka etuukiridde. Jesus Christ the perfect sacrifice. Ali ku YouTube tukubuuzaako naawe weebale nnyo okubanga otambula naffe. Weebale kusubscribinga bane mwebale na commentinga mutukola bulungi nnyo buli omukomentinga. Mukama tusaba emikisa gye gyeyongere gye muli. Abali ku Facebook mwebale kulikinga page yaffe, mwebale commentinga Leesoni Wiiki eno ku 3ABN television ku dakiika eno. Tuzze ku ky'okuyiga ekimu ku ebyo ebikyasinze okubeera ebiganzi mu kanisa yaffe ate okubeera ebiganzi mu nsi ey'obukristaayo nga kwekyokuyiga eky'omusaalaba. Yesu Ssaddaaka etuukiridde. Wiiki ewedde twali tutunuulira Yesu Kristo omubaka w'endagaano empya. Netumulaba nga okuyita mu buyinza bwe bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa. Ffenna nze ayogera wano naawe wali omukwano gwange twaleetebwa mu ndagaano esobola okutuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Era eyasooka yalemwa kuba yalimu bye tuyita ebirumira. Mujjukira bulungi nnyo nga abaana baisibaga byonna byoga bye tujja kukola. Naye era ebintu byavaayo biri bityo nga byesulise. Naye Kristo bw'ajja obulamu bwe bwe yatambula okufa kwe byazimba Ssaddaaka eyatuleetera endagaano empya. Kyova Kristo yatugatta ne Katonda. Naye olwali twagala mutunuulira mu ngeri enjawulo nga Ssaddaaka. Ndowooza olaba Pawulo atuleese mu kifo kye tuyita ekifo ekitukuvu awatukuvu mu luggya si we waali nga ekyoto kye baaweerangako Ssaddaaka. Ssaddaaka eyo ng'esonga ku mwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Ekigambo ky'omusaalaba kye tugenda otunulira nga Yesu ateekebwa ku kyoto nga Ssaddaaka yaffe kituufu. By the way
mbaddeko ku bigambo wano byenkolekitinga ku kigambo cross ne Ssaddaaka bigambo biri mu kitabo Acts of Apostles. Ellen White, Acts of Apostles, ekitabo kiri Ellen White, page 77. Muzumbu ogera kunyambako okuvunula. Agamba nti it was the cross, tigwali musalaba, that instrument of shame and torture, ekyali kikozesebwanga ekivume n'okubonyabonya, akabonero ak'obuswavu n'okucunyizibwa, which brought hope and salvation to the world. Ate akabonero k'okutulugunya n'okuswaza ate ke kakozesebwanga ekyokukozesa ekyokulokola, ke kaleeta essuubi n'obulamu n'obulokozi eri ensi. Kigamba kikusobera. Fakti Abayudaaya bo bakirabanga stumbling block. Tuza musoko ku Paulo ngayo. Yagamba nti yafuuka nkonge. Ate baba Yunaani ne bagamba this is foolishness. Siba kiri. Omusalaba teguyinza kubeera ate nga kwegamba batunula omusajja yasiya omusango gwamusinga ku musalaba. Bo bamuleeta ku musalaba when is a guilty man. Kati beebuuza ate afuuka ati ayinza atya ono okuleeta essuubi n'obulamu. Mukwano gwange atulaba twagala okutegeeza nti kyetugenda otutunuulira, that's the hope and salvation to the world. Gw'alina amaka go nga gaziringitanye, alina emirimu nga tegitambula, weebuuza ebibuuzo bingi, kyekiddako essuubi liri mu musalaba. Waliwo n'alwanagana n'ekibi nga yeebuuza nnyinza nti okuwangula omubiri guno ogw'ekibi. Essuubi musalaba katugolekere ekyali ekivume. Muganda wange Mwamiro, ekimu ku byewuunyisa nti omusalaba gutujjukiza okufa. Baasuubira nti waliwo eyaguwonerangako, baafanga, si bwe kiri? Naye bwe tudde eri mu lulimi lwaffe olwa Ssaddaaka, kuba tulaba no Yesu Kristo ye Ssaddaaka etuukiridde, ekitegeeza Ssaddaaka eno mu kuweebwayo efa, si bwe kiri? Ekibuuzo kye tulina kisooka kigamba why was there a need for sacrifices? Lwaki waali weetaagisaawo okubeerawo ki Ssaddaaka? Atulaba ayagala tegeera bulungi amakulu ag'okuba nti yagala oba toyagala Ssaddaaka erina obaawo. Ssaddaaka eyo okujja okubaawo era nga bwe tutandise ne tulaba nti omuntu yali asingisiddwa omusango ate okufuuka nti yasinzibwa kati nga tebakitegeera nti okubisibwa okwo ne mu kaseera kano kukyaliwo tekwakoma ku Baruumi. Kakati ensonga lwaki Ssaddaaka yali yeetaagisibwa, bw'otunuulira endagaano abaana ba Isirayiri gye baali bakoze ne Katonda, baagenda ne bagimenya ne batatambula nga ndagaano eyo bwe yali egamba. So Ssaddaaka yali yeetaagisibwa okutununula mu byonoono by'endagaano, tubeere ab'eddembe. So ensonga esookera ddala lwaki weetaagisa Ssaddaaka ensonga lwaki kwegamba byongera otuyambako okutaanya ekitundu ekyo ekya Sunday. Omuntu ategerere ddala nti really this is not drama, this is a reality. Ssaddaaka yalina okuweebwayo. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyasooka okusiigibwa ku bukristaayo, ng'abaana b'abantu balondangamu obwo obubonero bwe basuubira nti bwo bwakuwangula, okugeza nga Daniel mu bunnya bw'empologoma, nga bwe balondamu. Naye ate ne batunuulira omusalaba guno nga bali bwe bagutunuulira nga akabonero ak'obuswavu, era nga bw'osomye mu bikolwa by'abatume. Naye ate mu bubonero buno bwonna omusalaba ogwo ne guba nti y'ensonga oba ke kabonero ak'obukristaayo ke tulina okutambuliramu. Kubanga awatali musalaba tuli boonoonyi, tewali ssuubi. Awatali musalaba na Ssaddaaka tulina omusango ogw'ebyonoono by'endagaano eyo. Naye ate bwe wabeerawo omusalaba, Kristo n'afa ne kiggwa n'asasula, tulina kukkiriza ye okuba nga tuva mu byonoono ebyo. Sebo toyanzanyi. Musumbu ekibuuzo kikyaliwo. Nga bw'owulidde muganda ffe bw'atunnyonnyodde nti Yesu yalina okufa okuggyawo omusango. Atulaba akyebuuza ekibuuzo, ayinza oba alina akakunkuna akasigaddemu.
Musumba Fulu naye kayongera otugaziizaamu katono ku nsonga lwaki Ssaddaaka zaali zeetaagisa. Ssaddaaka zaali zeetaagisa. Ssaddaaka ziviira ddala mabega nga Bayibuli bwetulaga ku Adamu. Naye twagala nnyo okusimba essira ku Ibulayimu mu lesoni eno. Ibulayimu yakola ekintu Ssaddaaka gye yawa wakati we ne Katonda. Omunyonyozi wa lesoni yatulaze nti Ibulayimu wadde yali ne Katonda balina ekintu kye baakozesanga nti bw'oba owaddeyo Ssaddaaka kitegeeza bulamu nti mugenda kukola endagaano naye singa wabaawo atatuukiriza ndagaano omusaayi gw'oyiye gugenda kudda ku mutwe gwo nga kitegeeza nti endagaano eno bw'ogimenya bulamu omusaayi kitegeeza bulamu. Kati ekyewuunyisa wano bw'onna asoma mu kitabo kya Lubereberye Ssuula eno 15 omuwandiisi wa lesoni yatulaze nti nno Katonda ye yayita wakati w'ebisolo bino oba ebyaweebwayo nga Ssaddaaka nga kitegeeza okuyita wakati nti bwe mba nga situukiriza anyizibwa Katonda ye n'alaga nti ye agenda kutuukiriza endagaano eno era yayita wakati. Ndagaano ki gy'agamba nti Ibulayimu ngenda kukuwa omwana era ogenda kuvaamu abantu bangi. Kati Ssaddaaka eyo gye yawaayo teyakomaawo yejja n'etuuka eno maaso nga ziraga Ssaddaaka ezaaweebwanga nga zisonga ku Yesu Kristo. Kyova olaba nga ono mu Bebulaniya essula ey'omwenda 22 lugamba nti awataali kuyiwa musaayi ebintu byonna byajjula na kunaazibwa na musaayi nga tewali bulokozi, tewali kusonyibwa, tewali, nga kitegeeza nti bwe tukola endagaano gwagisudde oba ogenda kudda mu kifo ekyo ofe. Kati kitegeeza nti Abayisirayiri endagaano zonna ze baakola ne Katonda bwe baalemerwa okuzituukiza baali bateekeddwa kufa bafiire ddala emirembe n'emirembe. Naye Katonda mu kisa kye ekitagambika n'asalawo ate kwegamba ekikolimo kye baali omusango gwe baali bazizza ate gwe ye yaaba agwetikka. Kati Ssaddaaka ezaali nsonga ku Kristo Yesu n'ajja afe atuukirize naffe abalala bagenda okuddawo tulyoke tufune obulokozi obw'obuwa obutaliiko ki obutaliiko kkomo. N'olw'ensonga eyo awatali kusacrifice nga awatali kuyiwa musaayi nga tewali bulamu. Kyova olaba nga abantu abamu abatannaba kukkiriza Yesu Kristo bakyawaayo Ssaddaaka. Nosanga oli nga waayo kamukukulu nga waayo obunyonyi simanya abamu balina n'enjigiriza egamba nti gy'okoma okuwa ekisolo ekirina obwoyo obungi omukisa guba munene nnyo. Kati awadde embuzi n'awadde ente eddiba ly'ente liko obwoya bungi okusinga ery'embuzi, enkoko ensesere. Kati obwoya obwo butono nnyo ku bw'ente. Kati awadde ekinene n'omukisa n'okubeera omulamu obulungi. Naye nga byonna wadde baabiwanga Bayibuli yatulaze, omuwandiisi wa lesoni yalaze nti baatekeddwa kubanga ezo tezaamalanga. Naye ye Mukama waffe bwe yajja yawaayo omulundi gumu kubanga ye etuukiridde era emalirira. N'olw'ensonga eyo akatundu ako akamande katulaze bulungi nti awatali kuyiwa musaayi obulamu obw'eggulu maneya ne mye kwegamba Ssaddaaka yali yeetaagisa okusobola okuggyawo omusango. Badde nsomako wano Bebulaniya 10:14 by the lunyiri lwaffe olw'okujjukira nga lulaga nti kubanga olw'okuwaayo Ssaddaaka yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa forever and ever. Yatuperfectinga lwa Ssaddaaka etya naye otunula kuva mu ndagaano nkadde nina kintu kyenayange kye nalabye ku makya n'akawungeezi nga bawaayo Ssaddaaka kwegamba omusaayi ne gufuuka omusaayi muwatukuvu. Kintu kino kina byekiwandiika ku mitima gyabwe. Katonda ateekwa kubanga alina kyeyali aluubirira. Sitaka nagamba nti ateekwa yalina kyeyali aluubirira. Musumba morning evening morning kiki kyabajjukiza oba muganda nge oyinza okunyambako awo ku nsonga there must be something kyayagala owandiika ku bwongo bwabwe. Kyayagala okukakasa mu nsonga eyo nti ekibi yo teetaagira ddala kibi Mukama Katonda. So abantu bano baabeeranga mu mbeera ey'okuba nti awaddeyo Ssaddaaka ate naddayo mu bibi, naddayo mu mbeera ze z'abaddemu. Omusango guli gwennyini gwabadde yejjako ate mwakyali. So ne kibeetaagisa okuba nga babeera barenewinga oba bazza bujja endagaano eyo. Sumba kumakya
musajja yagamba nti Ssaddaaka 720 omwaka kubanga omwaka gwabaidaya gulina ennaku 360 kati Ssaddaaka 720 zonna ate ezo zanjawulo ng'ogjeeko eri ey'oli akoze ekikyamu nzibye nenzija n'akaligo oba neejiibwa but these ones kumakya kawungeezi why kikyayagala owandiika ku mitima gyaloni ng'ateekeddwa kikola kati muwaloni ekintu ze kinalowoozezaamu nze nakulira mu katawuni bakayita Bulenge ategeera ako bigasa abantu beyo batumidde naye waliwo omusajja akyali bamwita Sulimaani oba bali bamwita Manisuuli nga yasala ente mu katawuni ako nga bagamba nti yasinga okuwoomesa ennyama naye neewuunya nti mu Lufula wano watuukangawo ng'omusaayi gw'ensolo ezittibwa embuzi n'ente kwegamba ovaawo kwegamba okutte ku nnyindo omusaayi gulina empunya gye guunyamu gye neewuunya nange kubanga bwe twavanga ewaka ne tugoba ente okuyita awo ng'amazima gennyini ente wabeerangawo seddume z'ente nga zijjula okubattira awo nga zeekyanga olw'omusaayi okuunya kati neewuunya omusaayi ogwabeeranga mu yeekaalu buli lunaku ku makya n'ekawungeezi kyekka nga bw'ogambye nti n'omuntu bwe yayonoonanga yaleetanga era wano mu yeekaalu naye nga tebakoma guteeka ku kyoto naye nga babeera bagusammuliza ne ku jjiji kaakati okuwunya kw'omusaayi n'okutta ensolo buli lunaku ne bazireeta nga tezirina kye zikoze guyina kye gwagala okuteeka mu bwongo bw'abantu bano kyayagala okuwandiika ku Bayudaaya n'abalala banaddawo kwe kutegeera nti ekintu kye bayita ekibi ne Katonda kabwanango nga bwe kijjawo obulamu bw'ensolo zino ezitalina kye zikoze nammwe mwennyini mukitegeere nti ekibi kigenda kubajjawo era sikyagala kufa era kyova olaba nga balina ebyokuwaayo ba Ssaddaaka ze bawangayo zaali nnyingi. Ono muwandiisi wa Leesoni mu katundu kano ak'Emmande yatuwadde Ssaddaaka za mirundi 5 yatuwadde okuwaayo kye bayita band offering kwegamba nga bookya bwe baleetanga embuzi oba nte nga basooka ne bagyokya evvumbe nalyo ne libeera awo wali oyiseko wano ng'ogenda ebugema ku mbuzi wali otuuka awo nga ekiteetikanga evvumbe liri awo abantu nga bapaakinze abalanga bagati bannaya wantu wano wazibu evvumbe eryabeeranga mu yeekaalu neriteeberezaamu evvumbe eryo nga lyetabuddemu n'omusaayi kwegamba abamu wadde babeeranga baluvu nga baagala kulya nnyama nga batabani ba Eri naye ate waliwo abaali batya n'okujja mu yeekaalu kubanga mwabeerangamu okutta n'okuyiwa omusaayi nga kiraga nti lujja kwegamba wano nga waliwo kattiro ka nsolo nga kitegeeza nti ekibi kireeta okufa era twetaaga okukikola ki okukyewala. Mu kyokubiri yatulaze nti waliwo okuwaayo obutta oba ebibereberye nga bw'omala okulima by'olimye ng'oleeta eri Mukama n'owaayo sacrifice eyo nga weebaza Katonda nti ebintu byonna byenkola byenfunye mu bulamu bwange kubadde kusaasirako Mukama weebale nnyo weebalire ddala n'olw'ensonga eyo gwombeezaawo kandeete ku bino ndage nti nsiimye era ekyo mwe mwavanga n'emmere ekigambo kya Katonda nti buli lunaku ku makya n'ekawungeezi bawangayo ekintu ekyo okulaga nti Mukama yabaliisa. Emigaati 12 gino mbu 6 nemba 6 zalaganga nti ekigambo kya Katonda weekiri naye ng'egyo weegiri bawangayo ne ku bibereberye byabwe n'obutanga babuleesi bateekamu olusi n'amaki n'amafuta balabike nti beebaza Katonda kubanga abayambye n'abayisa mu lunaku mu wiiki mu mwaka. Kakati yatulaze ekyokulabirako oba ekyokuwaayo ekyokusatu kyabadde kya mirembe peace offering. Abayisirayiri baali Misiri nga tebalina mirembe nga babatunstuza toyinza ku appreciatinga ng'olina emirembe paka ng'omaze kuyita mu buzibu n'owumula akasana kakwokezza. Kati abasajja bano Abayisirayiri Katonda yali abalaga nti nze nannyini mirembe nze nsobola okubayamba mu nsi muno ejjudde ebizibu ne mubeera n'emirembe. Olwaleero nkedde okuwuliriza kasamoni kabadde ku mirembe musumba bamutaddaga bakyala ayogedde ku mirembe ne mpulira nga nange nfunye emirembe
kati asinga okuleeta emirembe mu bulamu bw'ensi eno ng'ensi erimu ebizibu n'okubonaabona ye Yesu Kristo ba ye Katonda yennyini. Kati baaleetanga ebiweebwayo eby'emirembe nga basaba Katonda abayambe baleme kugwa mu katyabaga, abawe emirembe, bannamawanga abaali babatunuulira obulala baleme kubayingirira. Era kyova olaba abasajja nga Sulemaani bwe bajja mu bufuzi Katonda n'ateekawo emirembe. Obadde okimanyi nti naffe twetaaga emirembe mu nsi muno? Kikambuzaawo Ssaddaaka kikati ennaku zino gyesobola owaayo nange Mukama nampa emirembe. Ssaddaaka Yesu yagiwaayo dda. Anti ngamba ekiweebwayo kiyinza okuleeta eri Mukama ye nampaamu. Ye agamba nti Ssaddaaka isinga yonna mu mutima, emmeeme eboneredde. Eyo bw'ogireeta eri Katonda tasobola kugigaya, kati eyo gy'ayagala oweeyo olyoke okkakkane akuwa emirembe mutima. Namba 4 yatulaze nti waliwo ekira kye bayita sin offering, ekyo kyetwatandikiddeko. Bw'ogenda n'oyenda, bw'ogenda n'obba, bw'ogenda n'okola ekibi kyonna, va ku eno sacrifice ey'okumakya n'ekawungeezi wateekanga okusooka okugenda okufuna embuzi oba ndiga oba nte oba kayuba mukukulu oba jjiba n'oleeta. Abasamize ennaku zino wali ewaffe emikono gyange abikitengesa bamanyi kyenjogerako natuseeko wali essabo funye ku mukisa okuyitako ekyengulu awo nga waliwo ekizimbe bakizimbisa nkomakoma ozitegeera n'ebibombo nga basibyemu simanyi. Of course waliwo kati agiraba nga ajeeyo azitegeera enkomakoma n'emiti egy'emitongole n'emitete n'emiseese baali bagizimbye bulungi naye nga munda mulimu embuzi ez'ebika ebyenjawulo. So kati omusamize bw'aba agambye nti jjajja, of course bw'aba agambye nti leeta embuzi ey'ebitanga nga togirina, of course yaso ogiguza kabeeyi akasituseemu katono. Ssaddaaka bakyaziwa naye ogenze n'oyogera ku sin offering njijukira ekintu ekyo. Kati nga kitegeeza nti ekibi ky'okoze oteekeddwa okuwaayo obulamu bw'ekintu ekitakoze. Ekintu kino kina kwegamba bwe kikwatagana bulungi ne Yesu Kristo. Ataakola kibi, atabba, ataayenda, ataavuma, okujja okufiirira omwana w'omuntu ng'ate ye buli kimu amateeka gye gaali gabanja yali akituukiriza. Kwega sin offering ensonga kwani? Ensonga eriwo lwa kibi naye ng'ensonga ku Yesu Kristo nga ajjawo ebibi by'ensi eno. Yafuuka ekibi ku lwange ku lulwo. Kakati ekyasembyeyo kye yatulaze owa Leesoni ekiweebwayo kyabadde kya guilty oba omusango, awaddeyo olw'omusango. Bagenze kabona amaliriza okugenda mu yeekaalu, amaze omwaka mulamba, ajjayo embuzi yazaaze tujja birabako mu maaso, ateekako omusango, naawe okimanyi nti gukuutise mu vvi, waliwo ky'oteekeddwa okuwaayo. Engassi eyo nga bw'otagiwaayo era omusango gukusigalako. Era wano kisinga nnyo okulabika mu kitabo kino eky'Abaleevi ng'abantu abalina ekigenge oteekeddwa okubeerako ky'okola n'owaayo olw'ekibi bw'ogaana ekigenge tekikuvaako. Kati engassi eno baagiwangayo kubanga bulijjo buli muntu bw'omala okutegeera ekibi ky'okoze owulira munda nga omusango gukusenze. Kati ekyo Yesu Kristo ate n'akitukolera. Kwegamba ogenda okwekanga nga bino byonna bye baali bawaayo sacrifices zino 5 zonna Ssaddaaka zisonga ku Yesu Kristo ssebo. Tuyanza nnyo amusumba ffe okwongera okugaziyaamu abo. Gane Ssaddaaka mwezo zonna eriwo esinza okukwata omubabiro. Sajja azinokodde kansubire omulabi waffe obadde naawe ozinootinga. Ye Ssaddaaka yaweebwangayo ku lw'ekibi kubanga eyo naffe Yesu bwe yaweebwayo bwe yeewaayo nga Ssaddaaka kati naffe ate tetwetaaga kuwaayo Ssaddaaka ndala. Nkulaba neyanzisa nnyo bannange omulabi waffe nkusaba okkirize tusooke tuwummule. Bwe tukomawo ngenda kubuulira nze eriwo esinza okunkwata omubabiro. Lesson Wiiki eno. Pros Hebraias kigambo kya Lyonaani ngamba Olugereki ekitegeeza eri Abebulayi oba Abebulaniya. Kwota eno tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna.
omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebbulaniya wano mu Leesoni wiiki eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3 ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Omulungi mukwana ali ku 3 ABN, twongera okwebaza nti weebale kutambula naffe mu Leesoni wiiki eno nga tuli ku lesson namba 9. Tuli mu kwetegereza ekyama kino ekya Ssaddaaka ya Kristo eyaweebwayo ku lwange ate mukwano ne ku lulwo, kubanga watali Kristo tetulina ssuubi. Kanti ze kubo, ze mazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Ssaddaaka endala zonna bifaananyi, tubitwale okuba ebyali ebifaananyi, patterns, shadows, figures, yakiyita miniature. Waliwo olulimi nasomako abalina vocabulary omungi muyinza otuyambako. Figures zaali zisonga busonzi. Olabira ddala nga Kristo yalina enteekateeka gy'ali mu kutwanjulira mu ndagaano enkadde. Mu bintu byonna byonna akasomako mu ndagaano enkadde. Ekintu kino ekya Ssaddaaka oba ebintu bwe twogera ku kifo kino ekitukuvu, ndabira ddala nga Katonda atutadde mu kibiina tusome how is he dealing with the problem of sin. Kati oluvannyuma lw'okulaba Ssaddaaka ezo mu ndagaano enkadde nga bwe tuzirabye, mbasuubiza obagambe esinga okunkwata omubabiro, nze esinga okunkwata omubabiro ya peace offering. Bayibuli egamba nti the chastisement of our peace was upon him. Simanyi ako bw'okakyusa. Okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe atulaba kwali ku Kristo. Yesu yayita mu byonna byayitamu nze nsobole okuba nga nfuna emirembe. Twakweyongere muganda wange. Ziri Ssaddaaka tuzirabye. Muganda Emile, twagala kati nga bwe tuzirabye Ssaddaaka ezo, tulabe ate Ssaddaaka etuukiridde, kuba ziri zonna abasajja baazikolanga nga baziddamu. Infact ne leero waliyo abaziddamu naye bwe ngenzo zeetegereza nga kwegamba kulinga kuddamu. Oliwo omuganda kyagaa nti akola bikolemu nga ki nga atikkula ava wa ave emugga kwegamba. They were not perfect. Ssaddaaka eno etuukiridde Yesu Kristo ejja etya okuba nti yetuukiridde? Sebo omuntu yeetaaga okukiraba ekyo kuba tuze tugisongako okuva gye tutandikidde. Ssaddaaka ya Yesu Kristo kubanga ye Ssaddaaka etuukiridde, Yesu yaweebwayo omulundi gumu gwokka, era nga bwe tulabye nti bali bawangayo emirundi mingi ne mu lunaku ku makya n'akawungeezi, naye Yesu okuweebwayo omulundi gumu gwokka, ekyo kye kimu ku biraga nti Ssaddaaka yali etuukiridde. Ate bw'olaba n'engeri ebibi bino gye byaggyibwangawo, nga bamaze okuleeta omusaayi ne bagusamula ne bagusiga ku mayembe g'ebyoto oba ne basamula ku jjigi, Katonda yafunanga olunaku n'ajja ne yeetikka ebibi n'abiggyawo n'abiteeka ku mbuzi Azazeeri n'egobebwa. Kaakati Yesu Kristo tukimanyi nti ali kimu ne Katonda kubanga Yesu Katonda. Yes. So bwe tulaba nti mu Ssaddaaka ziri Katonda ye mwennyini yeetikanga ebibi by'omwana w'omuntu n'abitwala n'abiggyawo kubanga byalina okubaako we biraga. Kaakati Yesu bw'ajja ne yeewaayo nga Ssaddaaka, Yes. kitegeeza ye yaggyawo bujja ebibi ebyo. Ye final step eri gye tulaba nti Katonda yeetika ebibi n'abiggyawo n'akola atya. So kati zino Ssaddaaka zonna ezisooka oba ez'ebifaananyi eziraga Ze tusomako mu byafaayo. ziba zinnyonnyola kiri ekiba kigenda mu maaso. So nga bw'otunako ne ku bakabona bano Abaleevi baafanga era okufa kwabajjangako nti abadde kabona afudde, then ne wabaawo ne balonda kabona omulala. Fact bayinza nolonda omulala ng'oli akyaliwo. So kaakati Kristo ye tukimanyi nti wa lubeerera. So bw'aba awaayo bwe yeewaayo nga Ssaddaaka kitegeeza Ssaddaaka eyo yaki ya mirembe gyonna. Kuba muntu gwaliwo amadiini mangi by the way, naddala ddiini ezitakkiriza mu Bukristaayo. Nkiyite ntya si nkakafu era bangi ku bo tebakkiriza nti Yesu Kristo ye mulokozi. Kati wano tutuuse ku katundu ka Tuesday
Jesus' perfect sacrifice. Twagala kumatizibwa nti Ssaddaaka ya Kristo yokka esobola okuleetera omuntu okugibwako omusango. Walaba bwe tuli awo? Kubanga muganda nga Abibu eyo ne Hasani oluusi bayinza okungamba nedda ssebo. Kati oyinza otya omuyamba? Kakati Musumba, nzikiriza ddala nti Ssaddaaka ya Yesu Kristo yenkomeredde mu Ssaddaaka zonna. What makes it to be? Ekigifuula okuba ey'enjawulo era nga yentuufu ey'emu nti zino Ssaddaaka togiwaayo mulundi gumu. Ogiwaayo ne bw'omala ogiwaayo mu bwongo obwo conscience yo neesigala ng'ekulumiriza naye ddala nakola ekintu ekinene nteekeddwa okuddamu n'ensacrificinga. Nga kitegeeza nti Ssaddaaka zino tezirina amaanyi kumpa mirembe mu mutima. Nsigala mpanka bakita kuwankawanka. Nsigala nkyali greeting omusango gukyandi mu bulago. Sacrifice ya Yesu Kristo yokka gy'osobola okukkiriza gye yatuweerayo esobola okuleeta emirembe mu mutima ng'omuntu ne bw'akuwadde akoze ekibi ekisinga ebibi byonna afuna emirembe mu mutima n'asigala nga akkiriza nti nawolerezebwa nga talina kyawaddeyo n'eki wabula akkiriza n'ategeera obulokozi bwa Yesu Kristo n'afuna emirembe mu mutima. Tetwalabye wali peace offering kati aleeta emirembe sacrifice esobola okuleeta emirembe mu mutima abantu nga bawankawanka ate no si ssente zibireeta. Abantu abamu balowooza nti bwe naakola n'enfula ssente, bwe naagula emmotoka, bwe naawasa omukyala, bwe naazaalayo abaana abalenzi babiri nayongerako ku kibanja nja kufuna emirembe. Ebyo tebireeta mirembe mu nsi era Yesu kyava agamba nti emirembe njiba wasinga ensi bw'ekola ki. Emirembe gy'aleeta kwe kutegeera nti nyonoonye naye nina omuwolereza asinga abawolereza bonna kubanga ali mu maaso gange ali mu kunnumba nga ndope wa Katonda mugezigezi sisobola na kumulifutinga kubanga mukakafu kyagamba kituufu nabba era yandaba nali naye ye yankema olwekyo Katonda kiba mugamba kituufu sina bwe nyiza kyejjako. Era olw'ensonga eyo ensonga lwaki nti n'omwoyo ansalira omusango n'empulira ng'omwoyo wange annumiriza naye Yesu Kristo bwe nzikiza Ssaddaaka ye alina emirembe gyampa n'embeera nga ndi firi kubanga yatuukiriza byonna ne mukkiriza. Eyo kye kigifuula ey'enjawulo taata. Ekyokubiri omuwandiisi wa Leesoni yatulaze nti Ssaddaaka eno eyina bwe yatuukiriza Ssaddaaka ez'endagaano enkadde. Mu ndagaano enkadde bano abasajja Abayudaaya baagezangako nete n'atuuka Katonda n'agamba nti nedda kaakati ngenda nakukola endagaano empya kubanga bino ebyolubereberye mubadde muŋŋamba mugenda kutuukiriza n'ebiganye kati nze ngenda okutuukiriza endagaano empya eri nti nze ngenda nakutambuliza mmwe mu mateeka mwaŋŋamba nti mugenda kugatambulamu ne gabalemye. Kati eyasobola okutuukiriza amateeka obutuukirivu bwonna n'abutunga n'abukwata n'abukwasa oyo anakkiriza ye Yobu, ye Mr. Miro, ye Mr. Jonathan Matovu, ye Yesu Kristo. Kyekigifuula eyaki ey'enkomeredde kubanga ye ali omu naye asobola okubuna ensi yonna buli muntu yenna amukkiriza n'amuwa obulamu. Kyekyo taata ekyendaba ekidifuula ey'enjawulo kubanga etteeka lyo libadde libanja ebintu bibiri libanja obulamu obutuukiridde ate bw'olibanja libanja kufa si bwe kiri. Kati Mukama waffe byonna ndowooza abigabirira. Yakemebwa nina akantu nakagadde nnyo fakiti sokuleke yakemebwa Lugamba Bebulaniya 4:16 katuve ku 15 kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumira wamu naffe mu bunafu bwaffe naye yakemebwa mu byonna bumu ngaffe so nga teyalina kibi. Kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe y'ekisa lyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeera bwe tukwetaaga. Bwe ndabye ekintu kino ekya Jesus' perfect sacrifice nekinjukiza eri abantu bangi who are longing for peace banoonya eddembe okuwulira nga bakutuddwa ku ekyo ekibasibye okumala ebbanga enjegere zibakutte. Obadde okimanyi nti omuntu asobola okutambula n'abe Tanzania najja kuno naye ng'ekimutawaanya anoonya mirembe. Nalowooza nti bw'anaatambulira ku buyinja obunyiga n'amaviivi agenda kufuna emirembe. Okimanyi nti n'abalala babasalidde emigugu eminene egy'okwetikka egitasoboka
naye ng'emirembe giteekeddwa kufunibwa wantu watono naye nga tetwagala kugendawo ku Yesu Kristo ku bigere bye ogwa Katonda ajjawo ebibamba Jesus perfect sacrifice njagadde nnyo era mukwano gwaffe teri kubo ddala twagala okukujjukiza Ssaddaaka ya Kristo yokka yetuukiridde yemala yenzijuvu omusajja mukyala yawandika ebigambo 3 ku Ssaddaaka eyo aga it is perfect it's complete and it is righteous kati ino Ssaddaaka yokka tuwetaaga kuddamu kusala bisolo mukwano kujjako ng'olya bibyo naye bw'obanga obisala nti weetangirire ozimba ku musenyu olwazi Yesu Kristo. Wano omusumba no wetutuuse wewali kosti omuwendo yes omuwendo omusaalaba n'omuwendo ogw'okusonyibwa n'ekintu kiwatukoonyeekawo nga tutandika awo kiwulidde muganda yagambye nti awatali kuyiwa musaayi wakyogeddeko kyaddemu tewabeerawo kusonyiyibwa tewabawo kusonyiyibwa kosti n'okusonyibwa okwo musaalaba n'omuwendo ogw'okusonyibwa tuyambekawo omusumba webalinaesewebaliri ddala ekigambo kino ekyomusaalaba n'okusonyiyibwa kintu kikulu nnyo ng'era omuwandiisi wa Leesoni bwe yakyogeddeko nti omusaalaba kyali kivume era mu byafaayo by'abasajja Abaruumi n'Abayudaaya mu Middle East wonna omusaalaba gwavumibwanga kubanga ne Bayibuli ekyogerera ddala nti akolimirwe buli ateekeddwa ku musaalaba. Ate ekigambo kya Katonda bwe kyogera Abayudaaya baali bateekeddwa kiteeka mu nkola nga buli agenda ku musaalaba ateekeddwa okubeera ng'asaliddwa omusango ng'omukolimire. Era Bayibuli neetugamba nti omuntu bw'amala okuteekebwa ku musaalaba n'afa temukkiriza na kusulako ajja kuleetera ensi okubeera ng'ekolimirwa mu muziki mangu. Yensonga lwaki ne Yesu Kristo tebaamuganya kugamba nti ate obudde ate buziba ate buke olwali okufa ayinza okuleetera ensi ekikolimo kiri kye baali bamanyi nga kitegeeza nti omusaalaba mu byafaayo emabega byali kwegamba kyekintu ekisingira ddala okuva ekirike kaali akalabba nga bw'olaba kaakati bwe bagamba nti akalabba baateekako Saddam Hussein okiraba bw'okitunulira mu kifaananyi kaakano ne bakeera ku makya ne bagamba nti ne bannaaye weebale yaleeta akalabba kozi nga kateka kutugira mwana we wa muntu ogwoyagala naye akalabba bw'oba omanyi nti nno katta bantu naye be bateekako tebadda toyinza kukeera ku makya n'ogamba nti kalimu obulokozi. Kati mu kiseera ekyo akalabba gwali musaalaba nga buli muntu yenna gwe bateeka ku kalabba ateekeddwa okubanga mubbi ateekeddwa okubanga kawenkene ng'ayiye omusaayi ogusinga emisaayi gyonna gye wali olowoozezaako. Kati mu kiseera kino ate atulaga nti awo waliwo ate ekintu ekinene olw'ebibi by'ensi eno nti eyali agenda okugirokola yali ateekeddwa kugenda kalabba alyoka atuukiriza ebibi byaffe byonna nga kitegeeza nti obulokozi bwonna Yesu bwe yali azimba yali abuzimba naye ng'ateekeddwa kuyita wano kubanga ebyafaayo bitulaga nti abaali bakola ebibi baali bateekeddwa nga kuwaayo Ssaddaaka ate Ssaddaaka zino nga zisonga ku Yesu Kristo nga kitegeeza nti omusaalaba gwali gugenda kubeera nga gwe gukomerera Yesu Kristo asobole okutusonyiwa bwe tunaaba twenenyeza. Lwaki? Kubanga agenda okukomererwa atalina musango agenda kukomererwa ku lulwo nanga aba nakkiriza obutuukirivu bw'akoze obw'obuwa. Kati nga kitegeeza nti obutuukirivu bwenfuna emirembe n'essanyu waliwo eyawa price kyeki mu Luganda yawa omuwendo ogutasoboka kubaliribwa na ssente kyabagamba nti ffe tetwagulibwa na ffeeza na zaabu kubanga ffe ekitutawaanya wano ku nsi ssente. Bayibuli egamba nti okwagala ssente kyekisinza okuleeta ebizibu mu nsi muno. Abantu balidde bannaabwe babaliddemu olukwe ne Yuda Isikaliyooti olaba yali amu n'omulokozi waffe lwa ssente. Olaba n'abantu babagobye ku mataka baagala ettaka lirisinga value n'ebirala. Kati nga kitegeeza nti ssente guno omusaayi gwa Yesu Kristo gwe yayiwa ku musaalaba kinene nnyo okusinga obusente bw'olowooza kubanga ssente tezigula mirembe
Sente tezigula abantu babeera ne sente mbadde wano nga tugenda emulago bulijjo okulabika nti no tugenda mbalwadde okubasabira naye olinga alina sente naye nga tezigassa waliwo twagenda muno corona twagenda okusabira omulwadde yali nakasero naye omusajja nga alina sente naye nga tezigassa ne bamuyisaawo ne batwala okuziika violence nga zikaaba nnyo neŋŋamba kiki tebamututta omugagga agenze kumuziika nga kitegeeza nti sente tezigula bulamu ekyo kyokiraba naye omusaayi guno nti gusobola okugula obulamu obutali bwa muntu omu bantu babiri wabula bwa nsi yonna ate si nsi yokka naye buli muntu yenna akkiriza erinnya lye asobola okununulibwa nga kitegeeza nti omusaalaba guno gufuuka ekyomuwendo kubanga Yesu Kristo yagugumiikiriza asobole okutta omulaba ayitibwa okufa atuwa obulamu nga kitegeeza nti bwe mala okukkiriza mba ŋŋenda kubeera n'emirembe era nfuna obulamu era omuntu atagenda kufuna bulamu ali ogwo agaanye ekigambo Yesu kye yakola eky'okumufiirya ku musaalaba omusaba amuwa obulamu obutaggwaawo obwobuwa bw'atakoleredde kati wano kitegeeza tekinneetaagisa kuva wano mbu ŋŋende namugongo bansabire tekinneetaagisa musumba kuŋŋamba nti leetayo akasente nkusonyiwa ebyonoono ate akasente kaaki ye kati bw'aba nsonyiwa ebyonoono amaanyi agajja luddawo agansonyiwa ebyonoono kitegeeza naye yagenda ku musaalaba n'afa nga Yesu Kristo okwo kuwuddiisa kitegeeza sirina kintu kyonna kye bateekeddwa kuŋŋamba nkole nnyongereze ku butuukirivu bwa Yesu Kristo bwemala simanyi oba omuntu atulaba akitegedde tewali kyonna ky'osobola kwekolera ggwe ne kiwaako kye kyongera ku musaalaba oba ku ebyo Yesu bye yakola wabula kintu kiri kimu okkiriza bukkiriza ekyo kye yakkolera bw'omala n'owalulibwa ekyo n'osobola okutambula naye kati mu bufunze ebyaweebwangayo byonna okuyita mu mwaka byali bisonga ku kufa n'okuzuukira kwa Yesu era kyova olabanga mu lunaku bawangayo nga bwe twalabye bwe byatuukanga omwaka nga guggwako ne balyoka bajja kabona najja mu yeekaalu bw'atuuka mu yeekaalu abantu nga bali eno bali mu kusaba bali ebweru n'ayingira n'omusaayi n'ayingira munda mu yeekaalu ebibi byonna bimubadde mukuŋŋaanyizaawo okumala omwaka omulamba n'alyoka ate abijja mu yeekaalu n'abireeta n'abiteeka ku mbuzi eyazaze eri kubanga zabeeranga bbiri emu ng'etegeeza omulokozi ate endala ng'etegeeza setaani ebibi byonna ebibadde bikolebwa mu mwaka omulamba n'abyatulira ku mbuzi embuzi eno netwalibwa mu ddungu embuzi eno eyazaze eri yayimirangawo ku lwa setaani nga kitegeeza nti ebibi byaffe bye tukoze bwe tumala okukkiriza ono omulokozi atalina kibi agenda bisitula abiteeke ku mutwe gwa sitaani agambe nti abantu bange abanzikkiriza tebalina musango alina omusango eyabaleetako omusango ye sitaani era ebibi byagenda nabyo agenda kuzikira nayebyo nga kitegeeza nti singa sikkiriza Yesu omusaayi gwe ne gundokola ebibi byange ngenda kufa nabyo kyova olabanga kabona bwe yavanga yeeno mu yeekaalu wano kuwenezidde bw'ati bwe yatugambye bwe yavangayo bw'ati atakkirizanga kusonyiwa oba kusaba Katonda amusonyiwe bwe yalabanga kabona ng'afiirawo kyova olaba Yesu bw'akomawo ku mulundi ogwokubiri abaana aba batali mu ye bagenda kugamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso gayo ajja n'olw'ensonga eyo okufa kwa Yesu ku musaalaba kwali kunene bwe kutyo nene kutugulira obulamu kwasasula obulamu obutaggwaawo okusonyiyibwa simanyi oba eno struggle wali obadde nayo nga bwe weetunuulira mu bulamu bwo olaba nga waliwo olutalo Yesu Kristo yafa ku lulwo which is you've read it ne waliwo eddoboozi eripuresinga kuli waagwe byokoze ebyo kisoboka kuba nti Katonda akusonyiwa weetaaga okubaako kyokola ki omuntu oyo twetaaga nomuyamba omuwa ku magezi kuba nze ndabi wano ku kosti eno wafunire omukisa Luganda simanyi oba wali ofunye ku experience bwetyo ng'olwanagana ng'ekibito kyakikola by the way naye nga waliwo olutalo okusobola okwawukana with the past bwe wali ebintu ebyo wakola nga bwebitunulira naye Ssaddaaka ya Kristo emala okubijjawo bino simanyi oba wali obaddeko n'olutalo bweru te Muganda olutalo olwo buli omu abeera nabo era omuntu alisensiya buli omu abeera n'olutalo kubanga tetuyinza kugamba nti aleffe otuukiridde mu buli kimu naye ate
bwe tulaba ensonga eno engeri gyegenda mu maaso mukama gwe tusinza wa bubonero era byonna byonna byannyonnyola abinnyonnyola mu bubonero singa oba oli wakunnyonnyola kintu eri omuvubi n'okozesa ebyennyanja ajja kukutegeera omuzimbi ajja kukutegeera bulooka na musenyu kaakati ffe ng'abaana b'abantu okusawo ebifaananyi bino byonna ebya Ssaddaaka ze tulaba mukama yali ayina kyayagala okututegeeza nga tekinnabeerawo era kwe kusindika bannabbi bayokaana baani bonna nga bajja babuulira kuki ku ekyo kaakati mu bino byonna ekifo ekitukuvu ekyo tulaba nga ke kabonero ka gavumenti ya mukama mukama yali asobola okutunula eri n'abanga atalabye ate ekyo kyandireese obuzibu nti etteeka lyandinafuye so olw'ensonga eyo kyetaagisanga omuntu okuwaayo Ssaddaaka ziri ze tuzze tulaba okusobola okuba nti yejjako ki omusango ogwo naye ate nga musumba bw'atulambuludde ku nsonga eyo nti Yesu bwe yajja Ssaddaaka ezo ne ziba nti tezikyakola ki tezikyetaagisa kuwaayo buwi Ssaddaaka kati gye twetaaga omutima ogumenyese so okuddayo ku nsonga yo singa oba oli mu mbeera ey'okugamba nti oba kyenkola tekimala oba ntambudde bulungi ne mukama Sani agamba you are not good enough for this sacrifice kyokka kyoba weetaaga kwe kukonfesinga mu mutima gwo okkirize nti mukama akoze eki byonna byonna yabikola ki yabimala kumukkiriza bukkiriza n'okkiriza n'ogamba mboneredde mukama olwo noba ng'owaddeyo Ssaddaaka eyo ey'omutima ogumenyese kubanga ziri zonna Yesu yazituweerayo. Fact tulina oluyimba namba 59 lugamba nti weegenderese owajjukiddeawo ekituufu kiri nti mukama atusaasire bw'oba tolina kukkiriza saba mukama akuwa okukkiriza kubanga ekituufu Ssaddaaka etumala eryemu Ssaddaaka Kristo tewaliiwo kyandikoleddwa ekirala singa kyali gyekiri Yesu kyatandikoze okubeera nti ogibwako ebibi naye he was sure bwe yali afa ku musalaba yagamba nti it is finished kiwedde so Ssaddaaka ya Kristo eyo mukwano gwange atulaba yeekumala era gye weetaaga naye ate ninawo ekibuuzo nga tetunagenda ku kirala kibuuzo nga tuwunzika nti wabaawo baganda baffe abagamba nti yasasula kyaggwa naye ate ffe ng'abakristaayo abategeera ku nsonga eyo omulabi waffe wandimugambye otya obutagamba nti kyaggwa kanneeyongereyo mu kibi Yesu bw'agamba kyaggwa musumba egwe wase okutuyambako okutotola it is finished kosti ngisasudde yali ategeeza nti buli kimu ekibadde kibatawaanya nga mwetaaga okufuna obulamu obutaggwaawo nkibakoledde era temwetaaga kubaako kyemukola kino kirabo nkibawadde kati kiri eriggwe okujja okukikkiriza n'okitwala oba okugaana era ekigenda okugaana abantu okugenda mu ggulu kiri eki oli bwakuwa ekirabo osobola okukigaana oba n'okizala wange abavuka bagamba naye ate bwe mmala okukitegeera n'enkikkiriza mba nina omukisa okugenda n'ennyumirwa obulamu obwo naye ekisinga okwewunyisa kye kino nti bw'omala okutegeera omuwendo n'obunene kwegamba n'omusaayi oba n'obulamu bwa Katonda bwe yawaayo toyinza ate kuddira kibulabo n'okijaajamya toyinza kukeera ku makya oli n'akeera n'akugulira essuuti n'agikuwanga ekirabo n'agigula emitwalo 5 bakakadde n'akeera ku makya nga ogikubiddemu amataffaali bagamba naye oyo baaliko ekizibu wano teyategeera singa yategeera ekirabo kye baamuwa teyandikutte essuuti n'agitwala n'agikubiramu amataffaali n'agitemeramu amatooke kati waddira obulokozi obwajja Katonda mu ggulu n'ajja n'afa n'akubibwa emiggo n'awandirwa amalusu n'atwala ekibi ky'omuntu yenna ne kituuka okumukunya n'atandika okutuuyana entuuyo ze ne zifuuka omusaayi gwe ate n'oddira ekirabo ekyo oba mulwadde wano ekisa kyeyongere awala n'agamba nti kyokukkiriza kyamateeka tugajjawo olw'okukkiriza balungi 3 so Ssaddaaka ya Kristo
tetuleetera kulengeza tteeka wabula tuleetera okussa ekitiibwa mu tteeka. Oba totegedde kye yakola. Musumba, statement ntuufu eyo gyenze kanjiddemu. Ssaddaaka ya Kristo tetuleetera kulengeza tteeka. Kituufu. Wabula etuwa amaanyi okussa ekitiibwa mu tteeka. Kyekituufu ekyo. Katugende ku nzike buwonzi kubanga tulabye nga ekifaananyi tukifunye. Judgment ne ku Thursday wabaddewo batutteko mu ggulu okwongera okulaba Ssaddaaka ya Kristo eno mu kifaananyi eky'omu ggulu ewali okusala omusango kugenda mu maaso. Ne Ssaddaaka eno ejjayo etya empisa ya Katonda mu kusala omusango. Katonda aba just mumpeeko Katonda kye mwalabye Muganda Musumba njija gy'olika sooka wano Muganda mu nkola ze era takyusa ng'omwana w'omuntu ti leero njogedde kino enkya kiri leero kino luli kiri. Katonda bw'agamba nti ekibi kibi era omusango gwa kufa oba ekibonerezo kufa kuba kufa. So kye kyetaagisa Kristo okufa then ekyo ne kiba nga kiwedde. Naye ate bwe ndaba Katonda ku ludda luli olw'omulamuzi yennyini eyatuwolereza oba eyasasula ate nga ye mulamuzi. Mu nsonga eno oyinza okugamba nti oba babalamuzi abafe ayinza okugamba oba anaaba nekyekubira. Naye ate bwe tulaba Katonda mu nkola nti bw'aba akoze ennyimiriro ayimiridde agamba nti kino takyusa, tukimanyi nti ffe bwe tukkiriza ebyo Ssaddaaka ye era nga tuwaddeyo nga omutima n'ebyo byonna nti mu kusala wali ajja kubeera mwenkanya. So tetusuubirawo kuba nti ajja kututtira ku liiso ngaffe ku luuyi olulala oba aleme okutunuulira ebyo, naye ate ajja kubeera mu pozishoni ye nga Katonda era ng'omulamuzi. Era n'omuwandiisi yakyogeddeko wano nti mu kuggyawo ebibi yakozesanga obuyinza bwe ng'omulamuzi. So byebyo ebitonotono. Musumba, twagala otuwunzikire ekintu ensonga eno Yesu Kristo eyafa Ssaddaaka etuukiridde era ye mulamuzi. Gwe nga gwe bagenda okuvunaana mu kooti stand by the yatuvunaana. Bwekiri? Ate byatuvunaana bituufu. Ate Katonda yasala. Ate Katonda yasala. Yesu Kristo yasala ensala esembayo. Esewo. Ate yakwagala yakufiirira. Esewo. Kifaananyi ekyo tuyambeko. Bwe nabadde nsoma akatundu kano nendaba nga Katonda alina ennugu ku sitaani. Nasomya akatundu kano nendaba nga Katonda alina ennugu ku sitaani. Kubanga lwaki agina ku sitaani kubanga kalyolyo yaleeta kwegamba okufa n'ekibi yoona ate yali mu maaso ge. Ate si ekyo kyokka yayita eno ebbali n'agenda atuga omwana we, omwana nga talina kyakoze. Kati ate y'omu yali mu kuloopa nti kaakati bano boolaba bazza omusango. Kati nga Katonda omulamuzi ow'ekisa ayimirira okuwuliriza Setaani ng'agamba nti bano bonna abali wano mu maaso go nze nabakema era okimanyi era nze naleeta bino. Naye ate alina ekintu kyakola ekirala, yeerabira nti waliwo ate gwe yakema eyakola byonna emirundi egisukka mu bantu bonna abali mu maaso ga Katonda ebirungi okubasinga. Pawulo kyagamba nti bano gye baakoma okwonoona ate ono yakola ebirungi bingi okubasinga emirundi 10, nga kitegeeza nti ono gwe yatta wa mugaso nnyo mu maaso ga Katonda, wa buyinza nnyo, azitowa nnyo okusinga n'ebibi bino bye bakola. Nga kitegeeza nti bano abakkiriza erinnya ly'ono eyayimiriddewo ye Yesu Kristo balina kwegamba ebbeetu okuyimirira mu maaso ga Katonda ebibi byabwe tebizitowa bwe babeera mu Yesu Kristo. Mu bufunze Yesu Katonda ng'omulamuzi ow'ekisa bw'aba atunuulira Sitaani amugeraageranya na Yesu Kristo. Katonda mu maaso gaffe oba mu maaso g'entebe alaba Sitaani ne Yesu Kristo nga bali ku minzaani. Abantu abali mu mabega w'abano abalabira mu bo. Kaŋŋambe kino nti Yesu abamukkiriza bonna bali mu ye, balabirwa mu Yesu Kristo. Kyokka n'abatakkiriza Yesu Kristo Katonda tabatunuulira ng'abajeemu, alaba Setaani.
bali mabega wa Setaani. Kati abantu bano ababiri be bayimiridde mu maaso ga Katonda era wanaaba asala omusango. Mu bufunze nze kyengamba kye kino nti agusalira Yesu Kristo na Setaani. Kubanga abakkiriza Yesu Kristo baana be, obutukivu wa Yesu Kristo babukkiriza, bwabaweebwa ne bagibwako ebibi. Kati bano abatakkiriza Yesu Kristo bali wansi wa Setaani mu bufunze. Katonda mwesigwa, Yesu Kristo tagenda musalya musango. N'abali mu ye bonna baweereddwa obutuukirivu kubanga Yesu Kristo mutuukirivu yatuukiza byonna. Sumba tweyaza nnyo tweyanze. Njoza tunzise n'ebigambo ebyo eby'Abalumi 8 olusooka nti kale kaakano tebaliiko omusanga bali mu Kristo Yesu. Amiina. Kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe ogunze mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. Sumba tuweereyo essaala tubeere nga tuwumuzika. Kale katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege olw'ebyokuyiga by'otuyigiriza okuyita mu Leesoni wiiki eno. Tweyanza nnyo tweyanzeege olwa Ssaddaaka gye watuwa Yesu Kristo. Tweyanza Katonda waffe olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde ate n'ekyokukkiriza n'okukkiriza Ssaddaaka eyo. Tusabe ebiyigiddwa kitaffe ebikole mu bulamu bwaffe. Tweyongere Katonda ffe okunywera era Katonda ffe bw'onajja tuleme okusiŋŋaanibwa kw'abo abali ku ludda lwa Setaani ne tusaŋŋaanibwe nga twesize Yesu era nga tuli wansi w'omusaalaba. Tukuume byonna tuyise mu Ssabbiiti n'emirembe. Tukusabe bitono ne twongereko ng'ekisa kyo n'okwagala kwa bibiri kubanga tusabe tutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo mukwano gwaffe webalire ddala kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde. Eyo ebadde Leesoni namba 9 etulagidde ddala Ssaddaaka ya Kristo etuukiridde buli omu ku ffe gye yeetaaga okusobola okulokolebwa. Tukujjukiza okugikkiriza n'omutima gwo gwonna. Naawe obadde ku YouTube webale nnyo webalire ddala. Abadde ku 3BN ekisa kya Mukama mwena tugamba nti kyeyongere gye muli.